Lebuuza Mpuuga ayagala ki? Ayagala bwa pulezidenti bwa Nuupu? Ayagala bwa ggwanga? Ayagala kukola kibiina kipya? Kati kambaddemu mu kiwandiike kabaddemu okukubira ebyo nabyenjogeddeko waggulu mbisobola. Ekiri mu ddiiro kya Mpuuga kubeera nga munnange asinyiza ku ky'okujja 2026 era nga ayagala banne banywanyi be aba DP Block be babeera bamusemba. Genda kubeebuuzako bannange nzije nejjukira ti be baasooka okubeera nga bamugamba nti yandibadde ajja 2026 kitegeeza nti agenda kubanga asindika asitamye nti bali bagenda okwebuuzaako ate be baali bamusaba ku mulundi guli n'abagamba nedda nkyayagala electoral reforms n'ebirala. Naye Mpuuga musuubira okuba nti public ye mulaba etya? Alina obusobozi talina? DP tosobola kuleeta Mpuuga nga bwe yali akulembeddewa Mukungu Nyendo Mukungu ate era eyo teyakulembera olw'amaanyi ge bamuyamba lwa kitiibwa kye tegaali maanyi ga Mpuuga nti oba bukozi bwa Mpuuga. Genda okwate sesasi mwami Mpuuga bw'oba oyagala kwesimba ku kalulu ka 2026. Bw'omala okukatunuulira ogenda okwate ebitabo ogende mu isi okube winter obagambe mu mpaali zaati mbadde mu NUP mbadde mu DP mbadde mu opposition. Mu opposition baani bengendo twala baani bengendo wangula oddeyo tunene mu constituency yo wawanguza obululu bumeka bameka abataakuwa bwewesimba ku bwa president ewuwo oyinza okufuna biggest percentage. You get it? Okay. DP Block enegama mbunereeta mwami Mpuuga eyinaki wabula gwe munnange ampuliriza oba gwandaba Mpuuga oyinza okugamba nti oba abuliddwa waalinnye watuufu nga 2026 atusemberera akalu ka 2026 abuliddwa waalinnya awatuufu kubanga ekisooka bamugoba ku deputy president Buganda bamugoba wano Nuupu yamugoba naye yagamba akyaliwo nnyo era n'atuuka n'okubeera nga wabula ekibiina era n'abakakasa talina gy'alaga yakitugamba bw'atyo. Ekisooka bannayuganda bangi badde balindiridde nga beebuuza kikyenzirako kikyendowooza kikyenkola. Njala kuddamu ensonga 2 enkyaleero okutangaza kyendiko. Ekisooka okukakasa bana NUP nti nkyali memba mujjuvu sinaba kuloota yadde okulowooza okuva mu kibiina kye natandika mu bwagazi ne mu kwewaayo ne mu kwefiisa. Singa nali njagala byangu nandibadde ngenda na biriwo naye okutandika NUP ne bannange kwali bumalirivu na bwagazi bakolagana n'abalala okukyusa Uganda. N'olwekyo tewali muntu yenna ajja kungoba mu NUP oli agenda kunsindiikiriza n'abadde bagezaako okunsindiikiriza nti ngende njala bagamba nti wendi era ngenda kwetaba mu bbanga eriddako mu mulimu omunene ogw'okukyusa enkola y'ekibiina. Ekibiina kibe nga tekitambula nga bwe twagala okujja mu buyinza nga tekitambulira mu biragiro naye nga kitambulira mu kugoberera amateeka n'emitendera okuwuliziganya nga waliwo obutakkaanya ku nsonga yonna okuwabuligana n'okuwangana ekitiibwa. Obanga oli memba oli mukulembeze oli full soldier yenna gwe bawa ddata gwe bapangisa okunvuma ojja kunvuma ndi mu kibiina era nja kuddamu nga ndi mu kibiina. N'olwekyo sigenda kuseeseetuka ndi deputy president w'ekibiina. Ekibiina we kiri nakiteekako amaanyi gange obudde bwange. N'olwekyo omuntu yenna alowooza nti woono ntyobola nga nva mu kibiina mwendi. Mu ngeri ey'akatemba omusajja agamba yalina vision era pulaani y'ekibiina yagirina kugamba yasobola okulambika
ekituufu n'ekikyamu. Naye nno munnange ono alabikira ddala nga Katemba yennyini era nga ekyo kye bayita ekigwo ekirangirire. Bannabyabufuzi alina bawanulayo. Waliwo bendaba nga balinga abakkirira, balinga batwala, waliwo omwami w'e Masaka eyo. Nze nakuba ekinusu ky'ebitaano Mukama. Ndaba sipidi, ndabanga nze ng'omu. Ekyewuunyisa basajja bakulu nga Allah gwayisirizaako abawanuleyo muvubuka myako bajja akasule kati ate era sagala nadiyita jjogo nabo be balabanga abazimbye ono omwana kumba omutonzi waffe abakakasa ndi asimwe muzimba ani azimba ani awanulayo gwenno munnange eyakategeera bino binnange byatandikira eyo Bobi Wine nga alabula ababaka bonna aba palamenti tebannange ke bali bekwatira mu nguzi zigenda kubikkirira muntu n'omu era n'empuuga n'avaayo n'akakasa ku nsonga y'emu nti era bw'obanga bafunye miliyoni ziri eza miliyoni ana ze baayogerako mujjukira bulungi ennyo ezaleeta obuzibu ku Twakajjabo ze baali boogerako n'agamba zizzeeyo kubanga pulezidenti bw'atyo Robert Kyagulanyi Ssentamu bw'agambye. MPNO wa National Unity Platform oba ow'enkyukakyuka oba yena agamba nti akolera abantu twagala okulabula nti tuwenyigira mu bubbi buno kubanga tujja kulabisa. Ze nga mbagamba nti sigenda kusiriikirira oba kubikkirira kintu kyonna kinyigiriza abantu baffe. So ensonga eyo tugyogedde tubasaba nammwe mutandikire okwo okunoonyereza mwe bannamawulire nammwe bannayuganda bannaffe abali eyo. Raising a red flag to all and sundry that money is illegally contained in the supplementary. Therefore, do not expect any member of parliament subscribe to the opposition to go or to get that money. If the money is in your account, our expectation is that you will return it to sender. If the money is given to you in cash, our expectation is that you reject it. That is the red flag the president has raised. Naye munnange kirabika ndowooza engeri gye bagamba nti kolanga bwe ŋŋambye tokolanga bwe nkola tokolanga bwe nkola wula kolanga bwe ŋŋambye n'empuuga alabika ndowooza munnange ekyo oba yenkola gye yali akolamu nga ze ngatto mwatambulira tyanze kandye naye mmwe temulya. Naye kale munnange mukalukalu tajja busera naye era newankubadde bingi nnyo bibaddewo nga obaolyawo byonna byabadde nga ajjayogera nga biyisa amaaso mu Robert Kyagulanyi Ssentamu gwe yeetanga pulezidenti we, naye tekijjaawo kuba nti eriiso ly'omukulu awaddugala weewalaba era kambalekero omukulu Kanyeyihamba annyonnyole ensonga lwaki yawagira Bobi Wine era ye amulabamu ki. Jjukira eriiso ly'omukulu awaddugala weewalaba. Kyagulanyi, whom I voted for in the last presidential elections, and I was proud of him. It's not because I thought he would be the greatest supporter, but he would unite Ugandans on the advice of very clever and intelligent men like the Katikiro of Buganda, like the Ssaabasajja Kabaka of Buganda, and the other very intelligent and learned Ugandans. So my position about Kyagulanyi is still correct, because he wasn't going to govern alone. As you can see, he made a mistake and nominated or appointed a man called Mpuuga. Mpuuga is interested in his own program. I am sure that if President Museveni called me, I want you to be cabinet of confusion in our government, he would accept the post so long as it pays him and calls him honorable.